inappropriately. Kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka nze nyambala wabulayi dakika nga 15 okugenda ku stage beera n'engoye munda nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday day in day out misana na kiro so wenfunamu time ya wakati wa shows nga neebaka mu mmotoka so nali neebase nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara mulimu n'Amara PA wange Dirisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira it was a private party ya muntu waka nga alina abantu be yayita so omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase so mpulira oluggi lwange lwaggulawo omulundi ki gumu nyimuka mulaba nga ate muwe ekitiibwa so mubuze omulundi gumu lwaki oguddeyo mu mmotoka yange nga tukunkonye bikoze n'emmotoka ya mukyala osanga nga ndi bwereere ebyaddako awo n'abeera inappropriate omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira tetandikira si buli omuntu atandikira nakubaka muntu no bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo inappropriate touches okitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako lwaki oli mu mmotoka yange nyina kukusanga wooli nyimbire wooli bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga tyawunziza okukola omulimu gwange mu mmotoka ndi mu tayimu yange ng'omuntu ey'eddembe era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali kye bakola batampinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali twagala kubuuza ku sheeba then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe n'osigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate so nze ate ebyo ebintu binkuwulirako ddala waya ze noona n'abafanzi bange mu kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako obutalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambe jangu okole ki nkwateko no gwendekanga bw'okola ki bw'ondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa ye kyakola ki mubiri gwe tuli nsolo tetuli nkoko mbu olaba enkoko ng'ogirippira tuli bantu so kye nayogerera is kujjukiza abasajja nti tuli bantu abaana b'abende abakazi bantu if you can do that to means omuntu buli omu gwamanyi nti sobola okwogera tojja kummanyiira otyo naye nojja n'okikola ki nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala be bali mu kukola bino ebintu ebyekisiru nze n'ensonga enkuulako nnyo waya kukozi ngimanyi nnyo abakyala bajja ne boogera nange manye ebibeerawo ensonga lwaki nafuluma nkyogereko ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale okirabye nnyina obusungu lwaki otambula n'okola ki n'ogenda so waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze ekyo kye nayogerera abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'enkoko tetuli nkoko tuli bantu temugobanga abagoba enkoko tetuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera jangu nkwane nkugaane oba nkukkirize so I wasn't tripped but inappropriate touches ze ziridinga kuki so ekyo mbadde njagala nti clearing then abantu mwembibe bonna be mbadde mumwogerako mu mawulire si beebo omuntu omutuufu namututte ne mukwasa head of CID nabaddeyo jjo nali wakugendayo I think last weekend ne nali mu east ng'akola nesisobola so nagenzeeyo buli kimu ne tukyandulinga then abalala mmwe abadda ku social media ne musekera ebintu nga assaults ne mubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunye mbu okukuba amayinja noono ye yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala abannayuganda nze mbaagala nnyo because ndi munnayuganda sirina wakulaga singa nayinawo nandigenze kiifu ekituufu nazze nga mbadduukirira bankutte nga mutuula nga mwogera bye bana bye mwayogedde omuntu teyeewanula waggulu ku kizimbe neyeekuba wansi nga bimutamye mulowooza abetta batya bannange obwongo bw'omuntu mental health is very important to us lwakuba nti ffe abamu twagitegeera tukyali baana bato mwatukuba nnyo amayinja emitima ne gikaluba so naye mwogera kitwaguma naye tekitegeeza tetuli bantu
ebintu bye mukola abamu tuli bagumu abalala bajja kwetta. Tuyiga okubeera kind. I'm begging you Ugandans, learn to be kind. Because mwali temumanyi nze omuntu atatera kwogera ne kubinkwatako ne banvuma ne bakomayo ne munjogerako kinsirika. Naye ne muteebuza olaba nnavuddeyo ne wabawa bagamba mbu oyo anoonya mawulire lwaki nga noonya ng'ate mmwe eba abannoonya. Nze mbeewala, nze saagala mawulire. Kenya mu politics bijjeemu gwowagira bijjeemu si buli kimu kiri politiko. Waliwo ebintu ebimu, waliwo abantu nga ffe nga tetumanyi bintu bya politics. So ffenna temuyinza kulowooza nti tulowooza nga mmwe. Goyinza okuba kyolowooza naye ng'ate nze nzise kwogera ate ebyaddala kuyamba muntu atasobola kwogera. Nze mmanyi bakyala bannange batya okwogera. Nakirabye lwaki batya okwogera. So please, I'm requesting my beautiful country that I love so much. Everything I have, nkikoledde mwene ensi. Buli kimu kye nnina mmwe mumpagidde. Kikoleredde naye ate era mmwe mumpagidde. Mwene ensi. So njagala ate nammwe mbaagaliza nga munjagaliza. Naye tuyiga okubeerako n'ekisa. Tomanyi kisa kyo oba kigambo kyo kirungi bwe kiyinza kutaasa muntu. Buli omu alina burdens ze zaakaringa. Naawe oyina nange nnyina z'otamanyi. So tokuba mayinja ng'akuba ekiti. Tuli bantu. Yadde mutulaba ku stage awo eddakiika 13 oba 3 oba essaawa 2 oba n'olaba video tekitegeeza nti omanyi. Nina nange byempitamu by'otakola ki? Yes, be kind.